Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Nze Nalongo Nalubale nze mbabuuzaako nga nsinziira wano ku lusozi Kiwamirembe ebuga Basese. Mbalamusaako bassebo ne bannyabo. Muje baliko gyonna gye mutuusaako engalo. Abakoseddwa bannaffe tubasaasira. Bannaffe abali mu kunyigirizibwa nammwe tubasaasira. Abasanze ebizibu ebitali bimu era tubasabira. Omutonzi abasaasire asse kisa kye gye muli tusobole okubivuunuka. Nammwe bannaffe abali obulungi era tubasabira obulungi obwo bweyongereko buli kiseera bwe mutyo mubeeko be musitula ate nabo okubalabya ku ddungi. Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kwekumira ku mukutu. Abapya tubaaniriza ku mukutu Nalubale the Divine. Ate mmwe bannaffe bannamukutu tubeenyumirizaamu kubeera nga mmwe mufudde omukutu guno kye guli. Omukutu guno nga gutandika little did we know nti gulituuka eno, kubanga we thought nti our content was less needed. We thought it was very different okusinziira ku kiri mu market. People are talking about different things, very different from what we are talking about, and we thought maybe you may not be interested in such stuff kubanga it doesn't involve so much of nyokeza, weesibe kano weesibe kali, naaba kano biki, naye nga twogera ku bulamu butya bwe tuintegratinga n'empewo zino, butya bwe tuwangaala nazo, butya bwe tuzikkakkanya, butya bwe tutambula nazo mu kukkaanya ne tuzireetera okukola bye twagala nga tetuzikase, nga tetukoseza maanyi mangi ate nga tetwereeze, nga tetwekanudde, wazira ate ne tubeera nga tulivinga in harmony ne bajjajjaffe wakati mu kutabagana, mu kukkaanya, mu kuwuliziganya. Era mbabuulira mmwe abali ku guno omukutu muli bannamukisa mmwe abalondemu, kubanga once you find this interesting you will find peace within you. Ojja kuwulira emirembe nga gikubukadde, ojja kuwulira obukkakkamu, okupakuka n'okutyemuukirira emmeme olw'okutiisatiisibwa kino kiri, toosulewo, tookeese, ofudde, obadde otya. No, that's not how life is. Owulidde? Life ne twagala tugirabe in another perspective ey'abajjajjaffe mu buwangwa. Manyi abasawo balina enkola ezaabwe, ate naffe eno mu buwangwa tulina enkola ezaffe ezaawukana n'ez'abasawo. Ate bwe tutuuka ku basese, ate ffe tulina enkola ddala okwawukanako n'enkola z'abantu abalala. So olwaleero njagadde tumanye empewo zinyigirizibwa. Waggumbulizi kyaba nakyo kyawa munywanyiwe. Abalya mmere tulina omuze ogw'okwerowoozangako ffekka na ffekka, okubeera nga tunyigirizibwa, tuli mu mbeera mbi buli kiseera ne lufuuka luyimba. Nze lubaala nnumye, empewo zinnumye, enviiri zinkutuse, mmeze n'enkyakya, byonna bizze lwa mpewo. Ntambudde, nzira eno, nzira eri, bye sisanze, Katonda yekka y'amanyi. Buli lwe tugenda eri empewo tugenda lwa bizibu, tugenda lwa nnaku, tugenda lwa mbeera. Buli njagala ombuulire ddi lwe walyokedde n'ogamba nti wabula okusinziira nti embeera eri waddewaddeko, buno obukadde bwange 2 kambukwate ŋŋende n'essese wa Naalongo tuzirye, nga tuzirya buli nga tuli ne bajjajja eyo. Oba bajjajja bayinza kwagala kulya ki? Tunaalabira eyo. Kangende mmaleko obudde ne bajjajjange. No, you never do such. Wayina kumala kubaawo kizibu ku mulimu, bakunyeenya, mwana abuze, emirimu tegikyatambula, bakubanja, mabanja geesomba, osiraanye. That is the only moment you think
nti olina okujja eri bajjajja. Naye nga mu mazima kyalibadde kitya? Kyalibadde nti bajjajja bwe bamala okufuuka part of you, oteekeddwa okubalowoozaako mu bulungi ne mu bubi. That's how it's supposed to be, mu bulungi ne mu bubi. When there are good times, share the good times with them. Balage nti bajjajja nzize ssaawa ya pate. Kiki Naalongo? Nze kufumba kijjo kya kwebaza bajjajjange. Bankoledde nno omwaka guno. Bakoze. Tukoze tutya? Kyetaagisa ki? Kiyinza kufaanana kitya? Ssente weeziri. Baana balye banywe, ngoma zivuge, beeyagale, lwaki nedda? Owulidde? Naye wali weebuuzizaako empewo zino zo ffe nga tuli wakati mu kunyigirizibwa nti oba zo nsanyufu gye ziri oba zo zinyigirizibwa oba tezinyigirizibwa. Kubanga ogenda n'ogenda mu mbuga katugeze eya mukamaawo n'osangayo obutakkaanya, n'osangayo entalo n'ebizibu ebirala ebiringa ebyo. Naye ng'ate solution oba oli awo nga gw'ogiraba era ng'ogiyina, kubanga oluusi gw'otuddemu n'obuyinza obusobola okumalawo obuzibu obwo. Naye n'okola otya? N'oziba amaaso, n'oziba amatu, ne weefuula weebitakwatako, n'okola gwe ekikututte, n'omala n'otambula n'ogenda n'ovaawo. Kati kubamu akafaananyi nga gwe nannyini mbuga eyo, n'okyaza omuntu alinga ggwe ng'omuyinamu obwesige nti alina ky'agenda okukola okutereeza ekiri mu mbuga eyo, ne yeeyisa bw'atyo, muli owulira otya? Kubanga osanzeewo obutakkaanya, sooka weebuuze buva ku ki? Obutakkaanya obubeera mu mbuga buva ku bintu oluusi bitonotono. Ono akaayanira kusena nva, ono akaayanira kubega mmere. Obwo obuntu bukwasika. Ono akaayanira mwaliiro, ono akaayanira nnyumba. Ebyo ebintu bituulwamu ne bitereezebwa. Naye otuuka mu mbuga yeeyawuddemu ebibayi, naye nga gwe solution ogiyina, naye n'osalawo togenda kutunulayo. Oluusi kiba kikwetaagisa obeeko ky'okola mu mbuga eyo okusobola okutereeza embeera eyo. Kubanga otuula gy'otudde ne bakulaga nti eyo embuga ogivunaanyizibwako. Naye olw'okuba gw'olina abantu b'olabamu olowooza nti tebikukwatako olw'okubanga ogendayo bugenzi. Kati ne weesanga nga bakuddiŋŋanya mu mbuga eyo, oba wakatuuka ewaka ne bakuzzaayo, oba wakatuuka ne bakuzzaayo, naye nga kye baagala otuukirize obuvunaanyizibwa bwo mu kifo ekyo, okole the needful okulabika ng'otereeza embeera eriyo. N'otuuka mu mbuga ng'embuga eddugala ejjudde kasasiro okuva gy'etandikira, naye naawe n'otofaayo n'ofukamira mu kasasiro oyo yennyini n'okwata oluku n'oluteeka ku kyoto nga togambye nti bannaye tulongoose ku mbuga. Bayinza okuba nga abaliwo bo tebabiraba, naye nga gw'osobodde okukiraba nti mutuufu embuga yeetaaga okulongoosa, naye n'olagira ddala nti gwe tebikukwatako, and you kneel down mu kasasiro oyo n'osaba. Kati n'olowooza nti oyo gw'osaba akulowooleza ki? Kubanga kyenjagala mumanye nti empewo zino nnyonjo, kubanga ezisinga obungi zitambulira mu Bulangira ne mu Bumbejja. Abantu abali mu ekyo ekiti baba bayonjo bya nsusso, naye otuuka mu bifo byabwe nga mu mazima bibulamu obuyonjo. Owulidde? Kati nga gwe yaliyambyeko ate osazeewo ozibikira amatu, toyagala kuwulira, toyagala kumanya. Kati n'oli wakatuuka ewaka obubaka ne buddamu nga bukuyita mu mbuga y'emu eyo, n'otuuka n'okutuulako mu kkubo n'ogamba naye bampitiranga ki? Naakavaayo ate kakatera bampita. Kubanga waliwo ensonga enkulu gy'otokola ate ng'olina oggikola. Bakusuubira okulongoosa ekifo ekyo,
bakusuubira okubaako ky'okola. Ogenze mu mbuga emirundi 3 oyagadde okunywa amazzi nga tewali nsuwa, naye n'otofuna amagezi gagamba nti kandeete ensuwa. Wazira osigala osaba amazzi nga nabo bakunyonyera ekintu kimu naye ensuwa yayatika. N'ogendayo olulala luvannyuma lw'emyezi 3 amazzi g'okunywa ensuwa yayatika. N'olulala era nga gwe tofuna amagezi gagamba nti kantwale ensuwa mu mbuga eno. Owulidde? Newankubadde mutambulira ku bubaka na buli kimu, eriyo ebintu ebitagenda kubaweebwako bubaka kati ng'ekyo naawe ng'omuntu okitunulira n'omanya nti kyetaagisa. Era ojja kukizuula nga lw'osazeewo okukwata ensuwa eyo ogitwaleyo ogiteekemu amazzi, kijja kutwalira akaseera okuddamu okuyita mu kifo ekyo kyennyini olw'ensonga nti bo kye babadde basinga okwagala osobodde okukituukiriza. Naye kakati ffenna twebuuze, empewo zitwagaza ki? Oyinza okwesanga nga ggwe kino empewo kye zikwagaza mu kifo ekyo. Zaagala ogende mu kifo ekyo oteekewo oda. Bw'osangawo endooliito gezaako okunoonyereza bw'osobola okuzitereeza. Noonya butya bw'osobola okuzitereeza. Ogenze embuga osanzeewo endooliito. Embuga ettaka kwe litudde, embuga ettaka nannyini ettaka alyagala. Noonya osobola kuyamba otya ensonga eyo. Oyinayo contacts, oyinayo b'omanyi, oyinayo abasobola okuyamba ku nsonga eyo. Oluusi bye bituyisa embuga. Bye bituyisa embuga. Naye gwe bw'ofuna obubaka obukuyita embuga, gwe ky'ofaako kiba kimu. Kugula mbugo, n'otwala endeku, kwata mwenge. Kati n'otuuka eyo n'obiteekayo byonna n'ovaayo ne baddamu ne bakuyita. N'osigala kwewuunyanga nga bwe weemulugunya nze olusozi lwansobera, olusozi lwanfuukira olusozi, mba naakagira nti nga lumpita, mba naakagira nti nga lumpita, mba naakagira nti nga lumpita. Naye nga mu mazima eriyo by'ototunuulira. Otuuse mu mbuga eyo, nannyini mbuga oluusi yawasa mukyala we bambi ali awo, ayambala gomesi njulifu. Omukyala ono taliiko buyambi bwonna, yadde kasukaali, yadde sabbuuni. Ate bwe mujja bambi mukama we yamugamba tobasaba ssente. Kati bw'akuteerawo ekibbo n'akugamba amakulu ateekaawo, ng'onoonyamu akapapula akasingayo okuba akatono mu nsawo yo ak'olukumi, ng'ensonyi zikkwata ng'obukwata bubiri ng'obuteeka muli mu kibbo. Naye nga totunuulidde embeera muntu oyo gy'alimu, na ssaala kika ki gy'agenda kukusabira. Era n'otofaayo kumanya bajjajjange bandeese mu kifo kino kiki kye baagala ndabe. Eyo issue eba nkulu nnyo. Buli lwe weesanga nga mu kifo tokitwala nti okirimu lwa nsobi, wazira weebuuze lwaki nteekeddwa okubeera mu kifo kino. Otuuse mu kifo kino bafumba obumere butini tebubamala, naye nga te ggwe olina obusobozi. Olina obusobozi okugamba nti aka mbakolereyo ka shopping, oba buli mwezi mbakolerengayo ka shopping. Kubanga omaze okukakasa nti luno lwe lusozi lwo lukuyisa emirundi egisoba mu 5. You've been there again and again and again. Bakulaze obuvunaanyizibwa bw'olina obw'enjawulo mu lusozi olwo. But you can't even mind okumaking a better life y'abantu bano ababeera mu lusozi olwo. Kati bw'ovaawo ng'ogamba nti nze empewo zansobera tezitereera. Ebintu mulekerawo bbira mu perspective y'embugo n'endeku n'ebibbo. It goes beyond that. Kiyingiramu mu bulamu bw'abantu okukakasa nti nannyini kifo ekyo akwenyumiririzaamu kubanga kati okola obuvunaanyizibwa obwo bwennyini bwakwagaza okole mu kifo ekyo. Oli musajja mukulu, otuuse mu mbuga, teyina ttooyi, naawe obeegasseeko, mugenze mu nsiko, embuga yonna mugyetoolozza empitambi, ewunyanga kasasiro, mbwe olw'okubanga abali mu mbuga balaasi. Kati ani agenda okugamba ku ani
Sooka babuuze bajjajja baagaana okusima ttooyi nti nedda mwana majja ge gataliiwo mwana gwe balage nti ogenda kugula ensuuluulu n'enkumbi n'ekitiiyo bibaleetere era obasupervising okakase nti bagisima then si tuyiti nti ezimbibwa then obalage nti bakigendemu nannyini embuga amanye nti omuzzukulu yakoze omulimu yeebale kubanga ne bajjajja baate babyagala bwe batyo mutuufu baate babyagala bwe batyo naye ne musituka ne mugenda mu masiro ne mugenda mu bifo by'obuwangwa mu mbuga ez'enjawulo ne musangayo abakyala bano bannakazadde ali awo mukazi wattu tayina bwali ssente bwe zikuŋŋaana bwe zigenda baamuwa etteeka bwe zijja bwe zigenda yadde omuti gwa sabbuuni tagufuna naye tofa ku nsonga ng'eyo gwe n'obeera nga ky'ofaako kufukamira kunnyonnyola bali b'ogenderedde by'oyagala nga gwe tofudde ku bo ki kye bandyagadde sooka weebuuze nti singa katugeze nti singa Kabaka Mwanga abaddewo yali agadde kulabirira atya mukyala we ono omanye nti yandimwagaliza olugoye olusinga obulungi yali mwagaliza okuba nga alya bulungi yali mwagaliza okubeera mu bitiibwa then weebuuze gwe nga gwe kiki ky'oyinza okukola olyoka ogambe nti bannange enfuna yange ntono naye singa ebadde esobola okweyongerako mukyalo ono n'ali mulabiridde bambi nsobola okumugulirangayo kade kale mu mwaka omulundi gumu buli mwezi ne mbaako ettu lye mmuweereza n'alyako ne ku kanyama olabe lwaki embeera yo teeterere kubanga ono nannyini mukyala ayagala otuukiriza ekyo ky'oweeyamye mu buli ngeri agenda kukuggulira amakubo kabi kajjira wano mu kwerabira gwe yeeyama okulabirira muka Kabaka ate n'odda mu kwebulankanya na kwewuluntaza kwejja ku mulamwa abantu bwe batyo bwe babagawaddeko ne musigala nga mugamba nti baagula amagini bakka mu nnyanja biki identifying crucial problems ne bazifuukira solution ne bazisolvinga n'amanya nti eno nsonga nkulu yeetaaga okukwatako lino eggwanga lyaffe bwe sigikwateko walina okubaawo agikwatako naye nze asobodde ogiraba ate bwe nnemerera ogikwatako ate ani anaagikwatako atagirabye kankoleko ekitono kye nsobola that is the spirit n'okugendanga embuga nga mugenze engalo njereere emisambwa gino girina abantu be girabirira ab'enjawulo gibaleeta ne gibateekaawo olw'obukuumi so si bo ng'abantu wazira amaanyi agabatambulirako olw'okuba nti tebaagala gasaasaanira ensi eno babaako ebifo mwe babakuumira okusobola okukontaininga amaanyi gano obutaba ga mutawaana eri abantu so these people beesanga nga bali mu mbuga tebakola tebalina kye balina naye nga tebalina kubeerawo ng'oluusi tebamanyi na lwaki weebali naye nga weebali kati gwe bw'obasanga olaba nga abaalemererwa abatalina lugendo naye munaye wabaawo beezi nsonga lwaki babeeraawo era nga buvunaanyizibwa bwa mbuga okubalabirira olw'amaanyi ago agabatuddemu agalina okubeera confined mu kifo ekyo okusobola okuba nga gatuukirizibwa bye gaagala naye ozze engalo nsa naye nga tegwe olina obusobozi tolina kwobaleetedde tokomyawo n'ekyobasanze nakyo kiridde ate era otambudde ogenze totunudde n'amabega and the next thing you will be like nze empewo zansobera oba zaagala nzikolere ki luli nazikumira ekyoto luli nenzkolera ekijjulo it's not enough it goes beyond that aweetaaga okulongoosa longoosaawo aweetaaga okutaawuluza taawuluzaawo aweetaaga okubaako by'otereeza bitereeze osanze omukyalo ono ali mu mbuga talina na katandaalo you can't even endeavour kugamba nti katumuterewo akatandaalo kyetaagisa ki tufuneyo emmuli tutemeyo emiti tumuzimbirewo akatandaalo bambi kubanga tasobola ali awo mu mbuga empewo zaamuwasa oluusi teyazaala
tezikomye okwo zimuleetedde abantu nga 3-4 batamiivu bazibu babeera okumuwogganya buwogganya ate bamubanja ebyokulya naye n'akatanda tebasobola kukazimba gwe balage nti banaye tusobola okukazimba mukamuzimbire mumusimire oluzzi wajja amazzi ebyalo ebimu tebiriiko mazzi kwegamba mulage empewo nti eno ensi yammwe w'ogenda embuga ogenze waka think beyond ekyo kyolaba nti simanyi nazze kkuma kyoto nazze kkuma kyoto naye ng'otuula mu kasasiro. Does it make sense? Kati oyo gw'osaba ye agambe ki? Kubanga zino empewo zituula wali ne zisirika ne zitutunuulira ne zitupimaapima obwongo bukola kyenkana ki? Oli muntu ng'oli muntu oba oli muntu nsolo? Kwegamba muli munda kitundu muntu kitundu nsolo. Can you think as a human? Kale kyekiseera tutandike okulowooza ng'abantu. Tukole ng'abantu tumanye nti ebintu bino bye tukola waliwo naffe empewo zaffe lwe tuzinyigiriza. Tulowooza nti tubonaabona tulowooza nti tunyigirizibwa naye ne bajjajjaffe banyigirizibwa. Gwe teebereza nga wali kabaka n'ovaawo omwoyo gwe ne gusigalawo naye nga n'agaali badde ng'amasiro go gaagwamu abaali badde ng'abagazimba buli omu ali ku bibye. Tell me, ddi lw'otonyigirizibwa? Kubanga w'osalirawo n'ogamba nti kojja oluma abantu abo abavunaanyizibwa kwonna kunyigirizibwa kubanga ebyo si bye bintu by'olina okukola. Kwonna kunyigirizibwa. Oli musambwa gw'abantu. Ku nsi kuno olinako n'abaana n'abazzukulu. Walina olusozi lwo mw'otuula bazzukulu bo ne bajja ne bakugabula ne bakukolera buli kimu ne weeyagala ne weeraga mu banno nga bw'olina abazzukulu. Olusozi lwasendebwa. Essaawa eno luliko makalina. Ne mugamba nti empewo zo tezinyigirizibwa. Nazo zinyigirizibwa. Kati gwe ng'otambula ozunga buzunzi odda wano odda wali weebuuze ye mukama wange ali ku ki? Ayinza okuba naye atambula ava wano adda wali ava wano adda wali ng'ali mu kuzunga naye buzunzi nga ggwe bw'ozunga. Kati tulina okusala amagezi agakkakkanya empewo zino tuzirage nti tuli bantu ba buvunaanyizibwa era tufaayo eri eggwanga lyaffe tufaayo eri ebyaffe tusobola okukola ekitono ekyo ekijja mu kye tulina ekitono ddala. Tuli bangi buli omu bw'akola ekitono tufundikira tukoze ekintu nga kinene. Obuzibu bujjira mu kuba nti si buli omu nti akola ekitono ky'alina okukola naye singa buli omu abadde asobola okukola ekitono ky'alina okukola twalifundikidde tulina ekinene kye tukoze. Kubanga kati gwe bw'ojja n'osimisa ttooyi omulala n'ajja n'akakasa nti olujja lwerebwa omulala n'ajja n'ateekawo akatandaalo. The next thing mugenda kwesanga nga nammwe obulamu bubanyumira kubanga embuga eyo muli balonde baamu si nti mugenda kwesanga ng'enkya temukyagirimu. No, you come there over and over again. So you should make it your home. Make it comfortable. Ojja kulaba nga n'oli eyali azinzeeko emikono atandise okunuukanuuka atunuleyo. Kubanga mbakakasa nti obudde butuuka nga bannannyini mbuga ezo tebaziriimu nga baasigaza kuziraba bulabi olw'embeera ezitambuliramu. Kale twekubirize ffe abaana ba Kintu n'Ennambi tulage nti twatondebwa tulina amagezi era nga tuli bagunjufu era nga tusobola okubaako bye tukola ebitutwala mu maaso. Si weewaawo? Kale twebaza Omutonzi olw'okutuwa amagezi ag'okumanya n'okutegeera, olw'okutukuumira awamu n'olw'okutuwa obusobozi obw'okutuusa amaloboozi gano gye muli era bwe tutyo tumusaba atwongere okumanya n'okutegeera era n'obusobozi ate tukole n'ebisingawo. Bino byonna bye twogerako obudde buke nga byonna bituukirizibwa butuukirizibwa olwo essanyu libeewo abantu baddemu beeyagale weewaawo.